Yeah. Say you never let your girl, I say what I see. NUP Diaspora Convention ekyagenda mu maaso munnange wali naye ekiri munnange wali mu Boston nga boogezaawo okulaba akatambi ako omukulu Bobi Wine abadde waggulu eri ne mukyala we Barbie Kyagulanyi. King Saha yabadde wansi wali vibe nga ziri waggulu nga bali mu kuyimbamu oluyimba I'm not your enemy. Byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo Kosaate ne Bebe Cool munnange bali wali munnange ate London naye beekoze ebintu wali bali munnange mu tayimu yaabwe eside eno oh my god yonna gye bigweredde byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kakasa nti no video ogimpeera like Kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeeze wali munnange ekiri wali mu Boston mu USA kikabuka kakati nno ndabyeko ko butambi bungi nnyo obw'enjawulo bugenda mu maaso wali okutwedinga naddala ku mukutu ogwa TikTok. By the way ndabye obutambi bungi nnyo nga bugenda mu maaso nga butwedinga. Omukulu Bobi Wine yalabiddwako awo ne King Saha. King Saha yabadde wansi nga boogezaawo okulaba Bobi Wine ng'ali waggulu ne mukyala we nga bali mu kuyimbamu oluyimba luno. Ku sayidi y'emu jjukira nti nno baasose kutambulamuko era nga boogezaawo okulaba wali munnange nga Bobi Wine ng'ali wali munnange ate ne mukyala we nga beekutte wali ku mukono nga boogezaawo okulaba ebifaananyi ebyo by the way bibadde bikutte omubabiro okwetooloola Kosaate ne King Saha nga naye ali mu kutambulamuko nga boogezaawo okulaba akatambi ako. Yaman. Yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate King Saha Kosaate n'omukulu munnange ate Bobi Wine. Nja kuba nga mbikutuusaako esayidi eyo. Jjukira nti nno bali wali munnange ate mu Boston ku NUP Diaspora Convention esayidi eyo mu USA kiri mu kutokota. Nja kuba nga mbikutuusaako munnange. Katweyongereyoko wali Bebe Cool nno bakyali wali London naye munnange Zuwena ataddeyo ku wali ebifaananyi nga boogezaawo okulaba just babaddeko ko n'ekifo kye babadde bagenzeeko. Omanyi Bebe Cool ebiseera ebisinga nti nno kasita abeera nga atambula abroad atera nnyo okutambula munnange ne mukyala we ebiseera ebisinga era nga ku mulundi guli yaliko ko wali Kenya n'abeerako ne Tanzania oba bwemba nga seerabidde kakati era ku mulundi guno era bali wali munnange ate London era yatambudde naye. Jjukira nti nno Bebe Cool ekyamuleeta eno kubeera nga ayanjula munnange ate alubamu ye eya Break the Chains eri munnange ate abantu oba media ezikyakutte akati okwetooloola munnange esayidi era nga boogezaawo okulaba just baadde bali mu going mu cow crazy nga boogezaawo okulaba akatambi ako. Yoyo nno munnange ate omukulu Bebe Cool Kosaate ne mukyala we Zuwena Kirema omukyala. Bwe nti bwe nkoze okubakyekingako kakasa nti no video ogimpeera like ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.